Ensonga lwaki tugayita agatali konfuufu. Abakinjaji b'Okukalerwe basaze omukubi w'ebikonde Mongolia olubuto ne bamuyiwa ebyenda. Okumusala abadde agenze mu lufula okulaba abavubuka abalidde ennyama ya muganda we ne batamuwa yadde omunwe gw'ennusu. Mongolia kati ali mu kujjanjabibwa e Mulago. Omukubi w'ebikonde Mustafa Sekanje eyakazibwako erya Mongolia asaliddwa olubuto ebyenda ne biyiika enkya ya leero. Kino kidiridde abakinjaji abasalira ente ku Kalerwe okukkakana ku nnyama ya muganda we ategerekeseko erya Mustafa ne bagirya ku lusooka omwaka. Ku nkya ya leero Mongolia agamba kwe kusalawo agende mu lufula afune okunnyonnyola ku kyakoze abakinjaji kino, kyokka olubadde okutuukayo bamusaze ekiso mu lubuto ne bamuyiwa ebyenda. Omulenzi bamugira ne bamulyako ennyama ye n'ambuulira nga bakola effujjo ne balya ennyama y'obwereere. Nze ne mbagamba bamale okusanyukamu, nze ngende mbalumbe mbabuuze lwaki bakoze ekintu ekyo. So bulaza wange yali bubi nnyo kubanga ekyenda bamuvumise ekise kinene ng'amuvumise bamuyita Siraaje, omulala bamuyita Kibira. Ono gwe tusanze mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'alaajana agambye nti ekigendererwa kye tekibadde kya kulwana, wabula abadde ayagala kulaba basajja ki abaalidde ennyama ya muganda wate ne batamuwa yadde omunwe gw'ennusu. Bambuulira oba bagenda kusasula ennyama ye gye balidde bagisasule, ebintu nga si byetaaga kubyongera mu poliisi. Okiwuliriza? Naye nagenza okulaba nga si bye baliko. Era olubalumbye okugeza obanoonya si kugezaako. Banoonyereza ddala, wabula mu kubanoonya nsanze beetegese nga balina ekiso. Ebiso bakwasa ebiso bino ebiwanvu ebitema ennyama. Olubagambyeko batandikiddewo bigalula. Okakana ng'omu ayiiza amagezi gesitegeeri na kutegeera nga ye ekimu akintunze mu lubuto. Agamba nti tasobola kujjukira bulungi ani ddala eyamufumisa ekiso. Mongolia alabise ng'ali mu bulumi obw'amaanyi. Asabye poliisi eyambe mu kunoonyereza abo abalidde ennyama ya muganda we n'okuzuula abavubuka b'oku Kalerwe. Bagambye nti kati bangi balina ebiso. Kati gavumenti nze kyenjikubirizaako kiri kimu, eyingireko mu nsonga ezo naddala eza lufula. Nze mbadde nkirwanyisaako naye nga nkiri ebbali nze nga nze Mongolia. Naddala mu lufula yaffe omuzeggo mbadde ngumazeewo ogutambula abalenzi okutambula n'ebiso. Kati babadde mu kabaga kaabwe ak'olunaku naye nga balina ebiso. Muganda wa Mongolia ategeezezza nti mukulu abadde alina ennwana z'agendako mu ggwanga erya Kenya, kyokka nasaba poliisi okunoonyereza ku bakoze ekikolwa kino. Bo bajjeyo bujja biso kuba bagambye bo tebakolagana na poliisi, tewali poliisi bakwatako. Waliwo akatundu awo kalinaanye lufula bakayita Kayembe, kugamba ne bakiyamaani ba luvula ndowooza kaabalema kuba tewali musango gukolebwayo, bo ne bagusolovinga. Abadde ayinayo olulwana lwagenda okulwana, agenda kulwanagana oba mu Nakenya oba mu Tanzania. Mu ddwaliro e Mulago, Mongolia si ye yekka yafunye ebizibu mu nnaku enkulu. Bangi balabiddwako ku bitanda nga bapokya oluvannyuma lw'okufuna ebisago nga bayingira omwaka n'emibikujjuko bya Ssekukkulu. Bangi ku bano tebaliiko baabwe nga baleetebwa poliisi ne basulibwa mu ddwaliro era nga basawo balabiddwako nga beetala okulaba nga bataasa obulamu bwabwe. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.